Inside Story Uganda, real source of political updates. Nakawa jali akolanga speaker wa division newa yingidde akamanya ate n'owangula ogenda kukiikira abe Nakawa mu kiiko olukulu lwa Kampala ku KCCA nkwaniza program sebo nange ndi musanyufu nnyo okubeera ku program eno malamusaako mwenna abatulaba ne bannange betuli nabo mu studio wano amanya ge Godfrey Lyombya ekibiina kya National Platform gwe kya deployinze okukiikirira abantu baayo abava mu Nakawa ku lukiiko lw'ekibuga Kampala abantu bafe ab'embuya wano Mbuyattu Bugolo Kiswa Naguru 1 Naguru 2 Nakawa institutions ne Nakawa parish sebo nzikiriza saasire bannaffe bonna abalina okusomozebwa ku batuuseeko ate ntegeeza bannayuganda okubeera abeegendereza mu mbeera zonna mututambulira naddala bannankyukakyuka enkola ey'okuba nga tuwambibwa nga tukusibibwa enkola eyo eyongedde okukwata ejjembe olunaku lw'eggulo nabaddeko awo ku kooti y'e Nakawa Magistrate Court nga muganda waffe John Mary Sebuufu omu ku bengenda okukiikira nabo ku lukiiko lw'ekibuga Kampala yali yabuzibwawo weeks 3 eziyise ne tuteekayo application mu High Court eya habeas corpus era fire ruling yabadde yaggulo ne ruling gye batuwadde kwe kumuleeta e Nakawa bamuteekako emisango gya inciting violence oba okubeera nga inciting okukuma mu bantu omuliro ku musango mbu yagudde za mpigi eyo nate twebuuza ate omuntu omusango gwe yaddeza empigi omwaka oguwedde mu Gwokumi ate n'omuleeta e Nakawa n'ebyo bamu kwabo 13,000 betwakawandiikako ng'ekibiina kya National Platform abaasibibwa naddala nga tuli mu kalulu kano ketukubye amabega tulwana nnyo okulaba nga tubeeyimirira era twebaza bannamateeka baffe abakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga abantu baffe abo bafuna obwenkanya sanyusa okulaba program ekyuma kikutte kikyayo kya kikwatirawo jam program abeebyo bakulabe okutegeere bagoberere bakole n'ebyogamba tusuubiramu ate twaniriza omukulu Arthur Isco oyo twabeerako naye dda mu kabinkano wano nga ze kwogera ku bintu byali bya bukulembeze naye kati era agenda kwogera ku bya bukulembeze naye agenda kuba nga ayina eddoozi gy'atuwa mu program ddoozi gy'atuwa eva mu Law Society eyo gy'akola ng'omuwanika omuwanika wa Uganda Law Society tulinda ddoozi gy'alina ekwata ku by'amateeka engeri gye birina okutereezebwamu katono n'engeri gy'alamu Parliament engeri gy'enaabeera n'obukulembeze gye bunaabeera mu kiseera kino ekigenda okutandika mu mwezi gw'okutaano nkwaniriza mu program buuza ku bantu baffe amanya gange nga bagongedde era nze amateeka Isiko Arthur ndi muwanika w'ekitongole kya Uganda Law Society era ninjagala n'okwebaza bannange betukyaziddwa nabo okuba nga bafisizza akadde ne bajja ne baddiza eggwanga omunauganda ali eyo wasuza otya webale gy'otussaako engalo nga wenjogedde va mu kitongole kya Uganda Law Society ali atakimanyi ekitongole kya Uganda Law Society kyekitongole ekigatta bannamateeka mu ggwanga lyonna nga saa zino netwogerera tugenda mu balooya 8 buli mwaka ogweyongerako tweyongerako ekitone nnyo balooya 5 era kitusanyusa nnyo kuba abo babeeranga bawandiise abasirikale abagenda okuba nga balwanirira kiwandiise efuga ly'amateeka ekitongole kino ekya Uganda Law Society kijja amaanyi gaakyo mu kitabo oba ekitabo ekyawandiikibwa Parliament an Act of Parliament nga bakiyita the Uganda Law Society Act nga muteeka eryo tuweebwa obuvunaanyizibwa okubanga twongera okuba nga tuwabula gavumenti ne tuwabula n'abantu ba bulijjo ku nsonga zonna ezeekuusa ku mateeka era ensonga lwaki nga tukulemberwa omukulembeze waffe Isaac Kimaze Ssemakadde wadde nga ali mu muwabanguse tali mu ggwanga olw'ensonga ezeekuusa ku kinandiise rule of law waliwo ebagamba nti yakola so naaba nga tasobola kubeera mu ggwanga naye ng'ekitongole kya Uganda Law Society twabadde nekyewandiise nga the election observation report twaguddewo omwaka mu butongole
ku Lwokuna ng'ekitongole ky'abannamateeka era twaguddewo nga tupublishinga observation report. Mu report eyo twazze twogera ku bintu bye tuzze tulaba. Tujja kusaba tuse maaso tugiremu ebitukuba bibiri bisatu ebikwata ku ffe abantu ba bulijjo. Abantu ngeri gye kulabamu nyina kyendowooza ndowooza ky'omuganga teyeeganga nene ngamba obamba nkulumbye bulumbi nnyo bwe nga nti omuganga teyeeganga ne pulezidenti wammwe ngaali bweru naye nga season gye muliko kati yammwe abannamateeka binaggwa ebyobufuzi bino gye biggwera byonna olaba bigenda mu mateeka ne muno byatandikiddeko bigenda mu mateeka. So eba season yo banaddiini bane season zaabwe mu Easter ne Christmas n'endala nammwe season y'abannamateeka kati etuuse nkwaniza mu program. Njagala twanirize ow'ekitiibwa Honorable Susan Nakawuki. Susan Nakawuki oyo avudde Mawokota. Mawokota awo tubaddewo n'omubaka era tukyalina omubaka avaawo ajja mu programu eno ennyo naye kati noono omusikaawe agenda omuddira mu bigere mu kuweereza Mawokota. Naye tutandise okubeera naye nyaba nkwaniriza nnyo ne kulisa akalulu kulika akalulu. Abatulaba era abatuuliriza balamusizza nnyo. Nze Nakawuki Susan Nsambu omubaka omulonde alinze okulayira owa Mawokota ey'Amaserengeta mu district y'MPG. Njagala okusooka okwebaza abantu bange aba Mawokota South olw'okunteekamu obwesige ne munjiira akalulu akanje ennyo era nebaza bannayuganda bonna olw'okwagala NRM ne mutwongera ekisanja ku busanja obutono already bwemutuwadde ate ne mutwongerako kitegeeza nti ekibiina ekya NRM kikoze bulungi emirimu era kyeteefuteefu okwongera okukola emirimu. Nsanyusa okulaba tukwagaliza naawe ekisanja ekirungi tugenda kikubamu ttooki kulangira kinatambulamu. Twanirize omukulu waffe wano mu byobufuzi munnabyabukulembeze naye nga omulimi alimira mu kyalo eyo naye nga bw'atuuka kubeera ku byobukulembeze abyogerako nnyo. Ngera nnyo okwagala kimusibako mugambe nti wadde oli mulimi n'ebyobukulembeze bikwatako nnyo kuba tusobola kulima bulungi ng'ebyobukulembeze tebiredde bulungi. Era ettooki tugenda okukozesa tugenda kumweyambisa atukubira ettooki engeri gy'alabamu obukulembeze bunaabeera mu kiseera kino ekigenda okutandika. Nkwaniriza Imaamu Idi Kasozi. Neyanziza okumpita ku programu eno ate ne bampita n'abantu bo bali byobufuzi nange mwendi kuba nsuubira teri atali mu byabufuzi naye buli omu alimu ku peesi ye. Nze sibeera mu byabufuzi byakuvuganya aseesimbawo kuba ebifo byonna bye bagala oweesimbewo mbitwala nga bitono nnyo ku kifo kyange kyennyina ekyobwa Imaamu. Ndaba kinene okusinga biri. Ate tolina bw'oyinza obukola obwa Imaamu nga bino byemuyita ebyobufuzi mmwe tebitebenkedde. Ntera okugamba abantu nti tobeereeyo noweerimba nti nze siri mu byaki statement yeyo munabyafuzeemu esobola okugalawo emirimu gyo gyonna olunaku lumu neweesanga oli ku stand still. Lwekyo nolwekyo neebaza ababukedde abatuyise tube wano kansuubire nti tujja kubaako kyetugatta ku byeggwanga naye munzikirize nsooke episeewo kano nga sinnagenda mu sizoni eno egenza okuggwa mu wiiki emu gye tuyiseemu emabega ng'oggyeko mukulu oli baayogeddeko abantu tetumanyi oba baakwatibwa tetumanyi oba baabuzibwawo. Nja kigattako eyo maaso naye nfunye abantu ettemu lyeyongedde. Wiiki eri ng'etandika wali omuganda waffe bangi mumumanyi nga Vincent Segawa naye yafuuka Lukumaani Segawa. Baamulumba ng'ava ku Saalaisha ne bamukuba blocks ne bamukuba ne bamutema n'ekijambya n'akawompo ne bakatema. Yakava musajjale yeetaaga kusabirwa. Mu wiiki y'emu Sheikh waffe Dr. Shaibu Semuwemba
kusaawa ng'emu n'ekitundu ez'ekiro kawungeezi awakaawe wennyini ne bamulumba leeta essente leeta ki naye ne bakomekereza nga bamutemye ekijambiya ku mutwe naye ali mu kujjanjabibwa mu wiiki y'emu olunaku olwalwako ku lwokune kawungeezi imaamu waffe omu musajja mukadde myaka 8 wano ku Jinja Road we bayita Enamataba bamulumbye ye ne bamutta yafudde era aziikibwa leero mu ngeri y'emu nalabye ku social media omukyala yabadde ava okukola emmotoka ya takisi lwaki ngiyita takisi erimu ebiba byaki bya takisi nemwisimba mu maaso ebusega ku roundabout otomedde omuntu ogize gundi vaamu nabeera mugumu nazizza waggulu abaga tugende ku polisi tewaligenda gya polisi kati fortunately eventually ne batya ne basimbula nagenda nga balowooza bagenda ku polisi bwe yasanze wa polisi ku roundabout y'ebusega waliwo n'abakuuma waliwo abasirikale bangi n'avaamu n'agamba olio namugamba nti owonye abo babadde bagenda kukola ki bali bagenda kukubba bigambo by'omukyala byayogedde agamba nti naŋŋamba nti babadde bagenda kujja motoka bakube bakusuule mu mwala emotoka bwe bagibbe n'ebintu byo babikole ki bali era omukyala ayabadde agenda okusalaawo agende we yabadde agenda sedenduza zekyengera n'addayo roundabout n'avuga mpaka ekajjansi n'ayitira eno ne balabye mayanja alyoka okukola ki agende ewuwe kati ebyo biraga nti waliwo ekitali kituufu tusaba abavunanyizibwa ku ebyo kati nze njogedde bemmanyi besimanyi be bangi abavunanyizibwa ku ebyo babikoleko era batuwonye n'oli kyagambye ekigambo kyokugamba nti abantu bawambibwa si kipya mu mwaka gw'98 9 embeera eyo yatuukawo naye bwe yatuuka ku community emu abantu gye baali batunuuliranga ba radicals abatabuliiki ne bakwata abantu bayitirivu ne babakuumira mu biyumba by'empita tocha chambers n'empuli y'abantu abatamanyi bulungi luzungu baziyita safe house nenze amanyi oluzungu safety njawula ku tocha kuba abantu bagenda okuvaayo nga bali tortured naye nga nti babadde mu safe house. How safe is that house? Wetwazibwa nti ennyumba ezo zaaliyo nga mukyala Ssekajjo yali chairperson wa Human Rights Commission era yagamba nga ayanukudde balo nagamba nti gye bali era ono kyabadde agamba era nakyo ne bakikola ne tuteekamu okugamba nti abantu baffe bano mubaleete mu kkooti era ne batugamba tugenda baleeta mu kkooti ku Buganda Road ne babatwala e Kasese era ne barimandinga e Katojo kati si bipya naye abantu luli mwali baali tebabirabanga balowooza nolwali omuntu ayinza okubiraba kuba bali banuupu kuba nuupu naye ina ebizibu byayo nabyo tujja kubyogerako mu maaso naye ina ebizibu byayo naye olwokuba nti alina ebizibu byayo ebyo tekitegeeza kuwamba bantu ne mubakuuma engeri gye tutya munnamateeka gya kutuwabula emyezi ate ne mubaleeta mu kkooti naye kati gwe baleese mu kkooti bwe baba bamuwamba kawula okuwamba n'okukwata nolwekyo kuba baziba emisango bangi kati gavumenti etunulenga butunuzi abantu nga bakola tulina amateeka gakutuwabula nga bwe bitambula ate ono yakiikako mu palamenti n'akiikako mu East Africa kati akomyewo mu yawana amateeka ateekwa baga ate agategeera nnyo okusinga kuzi tugenda byogerako era programu eno tugendako naye nga wetuba tusinza okutunulira nalibye palamenti ebaddemu ababaka ba palamenti abangiko ab'opposition ngolowooza gye bakoma okubeera abangi bajja kwongera okucekinga kyogedde mu luzungu naye tukitegeera okucekinga gavumenti kati bwoyogerera nga nowe Masaka omugyeko abadde twabadde tumubaze twetubaza ababaka 79 ava mu opposition yonna lulinga ate ne Nuupu yali badde yina bangi nekendeze Buganda neyongeze Busoga ne basigala nga balinga bwe bali
naye nga otunula paalamenti bwenaaba paalamenti etaliimu omukulu Sseggona, paalamenti etaliimu Muwanga Kivumbi, omukulu Ssemujju mwe yavudde Nganda, bangi osobola balowoozaako n'ensibambi omukyalo ono gy'ava naye nga yavuddemu. Lowooza paalamenti egenda kuba ekoleeta enaakola ekwateyo eyambe bannayuganda okutereeza obulamu bwabwe, oba tusuubira embeera embi kwebaddewo. Kansookere Luyombya Godfrey, obukulembeze bwaffe bw'obulaba engeri gye twalonzeemu gye twetunulamu tukyali mu hangover ya kulonda kagwa tukyakalimu tugendagenda naye gwolaba obukulembeze bwongera kutereera oba gye bwongera kudobonkana nga tujja kufuna mu bakulembeze be twalonze. Nkusaba nkwedda kika 3 neyanzege nja kusooka njozeyoze abo abawangudde mu butuufu, kubanga mu kalulu ke twavuddemu okuwangula kyabadde kirala n'okulangirwa kyabadde kirala. Nazzi kuno omubaka wa paalamenti abawangudde akalulu oba ssentebe w'eggombolola, abantu ekiro ekyo kyennyini baasiba mu maka g'oyo awangudde ne bakuba embuutu nga bamanyi kiwedde. Naye kakati ensangi zino naddala mu kalulu ke twavuddemu gw'owangudde gw'osanga ku ttale senta nga yasooseeyo nga naye azze kukima buwanguzi, n'ogamba omukulu ono ataakunukkiriza na kifo kyakubiri ajja atya. Ne weesanga nti kakati tubadde mu kalulu nga n'abakulembeze abalondeddwa omuntu yandibadde alangirwa ekiro ekyo mumala ebiro 3 nga muli ku ttaale senta mugumbye nti mulinda mulangirirwe. Nafunye omukisa nze mu kubabadde ku ttaale senta eya Alex Waiswa Mufumbiro mu Nakawa East, naye twajja ne DRFOM nga bwe zaali era nga ba presiding officer kuva ku miruko egy'enjawulo ze baatuwa. Mwana tututuka ku ttale senta tumanyi tuzze n'obuwanguzi bwaffe, figures tuziyingizaamu bulungi, tuzina mu lupapula ne ku soft copy oba mu computer. Tugenda okulaba nga oli bwe yafunye 7 bamwongeddeko 5 wano n'afuna 5 mu 7. Ekyo kyatumalira ennaku nga 3 nga tokyusiza lugoye tofulumye genda kunaba kubanga onaafuluma ojja kukomawo nga figa bazikutteko. Naye abakulembeze be batuje bali mu paalamenti abagenda okubanga tebali ku mandate y'abantu era kikwasa ennaku. Kati webusiba obusookerako ddala kubanga omuntu oyo waabanga ennyingira gye yayingira mu paalamenti teyali nnuŋŋamu, ava ku bigendererwa ebyabo abantu abantu abandi badde bamusuubiramu ekikulu, ye n'amanya nti engeri gye yakuba akaggi kayeefeeko ye yekka, n'ataba na mwoyo gwa ggwanga, n'ataba na mwoyo gwa kitundu kye, wabula ye n'abeera nga ali ku ye n'olubuto lwe. Bw'otunuulira paalamenti nga bwe zizzeewo omenye abakulu ababadde ab'enkizo mu buweereza wano mu Uganda, era njagala okubeebaza contribution gye bakoze ey'amaanyi, okubeera nga balondoola, okubeera nga balina kye bagasse ku paalamenti, okubeera nga bawabula abatawabulika tubayite battibwabulwa kubanga paalamenti badde ng'ogirengera nti minority baddengayo abantu abatali bangi mu muwendo mu paalamenti, ababaka ba paalamenti abali ku ludda twandise oluwabula gavumenti oba alternative government. Naye nga mwanattu ripooti zo ne baba bazikoze ezigamba bannange tuli mu kwewola obusemwenda ne twandirowoozezza tukole ku kino bannaye. Uganda Airlines nga sente zitumaddeko sente nyingi, appointment mwazikola mutya? Eya reporter ebewedde ne bagikuwa ne bagamba nti eno tetugenda kugireeta ku floor ya paalamenti olw'okubanga yaliikinze mu bano bamwami Seruga. Kakati ne kireeta nti ne wooba mulungi otya mu paalamenti efaanana na bwetyo tosobola kupafominga. Basseggona si be basooseewo,
ate era si be basembi basegona bala bajja kujja okusinziira ku buweereza bannayuganda abantu baweereza mu paalamenti naye tulina okumanya nti buli paalamenti Bunnayuganda tulina ogiteekako eriisa ejjogi kubanga paalamenti nga bwe zizze buli kisanja wabawo controversial waliwo biiru ejja nga abantu ebanyigiriza eno yokka gye twakavaamu baleese ba civilian ffe nga ffe bawanayinki abatali bamagye oluvannyuma lw'abannamateeka okukyalenjinga oba okuwakanya ekyo kutwala abatakuba birabiro by'amagye oba ba civilian oba abantu b'obulijjo mu kkooti ez'amagye ne paalamenti eno yazzeeyo neddayo nekola ki oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okuwa ensala nti tetulina kubeera nga abantu ba bulijjo bagezesebwa mu kkooti ez'amagye ne paalamenti eno gye tuvaamu yo yagambye nti gwe luyombya yadde tokubanga kirayiro kyakuweereza kyamagye oba kyaki olina okubeera muki paalamenti yemu neyambala ekyemmwanyi era eyaggwa mwagiraba ku age limit constitutional amendment bill ya 2017 togikwatako zizze bwe zityo nga walibaawo so tulowooza nti kagenderere era mukulu wange we yagambye nti emyaka emitono nnyo NRM gye yakabeera mu buyinza nagambye ani yagambye mama yaddaga yabadde yebaza abantu olw'okulonda NRM emyaka emitono nnyo kaakati egyo ku bo gikyali mitono nga bakozesa paalamenti okubanga ssemateeka oli abasajja abakulu abageze ennyo gye baatuula ne batandikawo age limit ne batandikawo term limits buli paalamenti y'ekigendererwa kyayo kati kyakubeera nga ssemateeka ono anafuyizibwa asobole okuweza emyaka gy'anaasima bannayuganda nti bannayuganda mutuwadde gino emyaka gimala kankusaba osobola okomekaawo osobola okomekaawo babadde bajaguza nolunaku lweggulo bajaguza emyaka 45 bukyanga batandika lutalo olwabatuusa ku buwanguzi kati babeera nga balina 4 mu gavumenti nga bawambye nga balina 45 gyebatambuliddemu owekitiibwa Nakawuki kyabadde ayogerako mu akaseera akatono ako ketwakamalawo tugenda kufuna wekitiibwa Nakawuki nga tukomyewo naye nyina message agenda okuweereza emu yokka agambye Seruga taxi Haji gyagamba poliisi yagikutte James yakwadde message eyo instantly mwebale nnyo njagala okuyozayoza buli muntu eyawangudde akalulu kubanga Katonda yakirabye nti kino ekiseera ky'abantu abo era be bagwanidde okubeerawo okukiikirira abantu buli muntu eyagudde akkirize nti Katonda yabadde tannakkiriza abeere mu kifo ekyo naye obuwanguzi bwabwe bwakeereyemu bukeereyi ekiseera kyabwo kijja kutuuka njagala okusooka male okulambika ku nsonga y'omukulu alowooza nti NRM erudde nnyo mu buyinza emyaka 4 kankitwale ku bantu abazadde ku baana oba ozadde omwana wo nga wa myaka 4 omwana oyo aba akaddiye aba asaana kufa nti NRM mishoni yaayo tulina okuweza emyaka 10 ng'obuyinza tubukutte kubanga democracy edictatinga nti abantu bakeera ku makya ne bagenda ne balonda obukulembeze bwe baagala kati Uganda eri democratic kyova olaba ne baffe bannaffe abanuupu nabo bagenze ne bavuganya ebifo era bangi babiwangudde n'abagudde ababadde nga bakiboggwe nabo bangi senga nkulabako ku mawanga agatuliraanye ojja kusanga ekibiina kyama kya mapinduzi CCM ebadde Tanzania okuva mu mwaka ogwa 1977 nga yeekulembera eggwanga mwezi gwali gwakubiri ndoze ennaku z'omwezi 24 bw'otunula ekibiina ekya ANC e South Africa kibadde mu buyinza okuva kyatandika 1912 nga NRM tenaba nakulowoozebwako nti eribaawo naye nakati kikyali mu buyinza era kiweereza abantu baakyo bwe ntunuulira e Liberia wali ekibiina kye bayita True Whig Party kyakwata obuyinza mu 1869 nakati kikyali mu buyinza kubanga abantu bakikkiririzaamu mu Uganda no tulinawo ekibiina kyaffe ekya Democratic Party nakyo kyatandika mu mwezi ogw'okumi ndoze ennaku z'omwezi nga 6 1954
n'eki kyaliwo era kikyalina ambition katuga munanga abanga agamba nti kibiina bwe kibeerawo kaakaseera kiveewo kuba n'ekyabwe wadde kyazze eggulo nakyo ambition zaakyo okay okujjako nti kiyinza okutuuka ne kisaanawo engeri gye kitalina buwagizi ku grassroot byonna bisoboka togereze bugerezo ekikiba nakawuki waliwo ebintu ebimu nga mazima birina okwogerwako kati tugenze ku paalamenti yaffe egambibwa nti abasinga obungi bapya yes turnover ku luno yabadde ntonoko ensonga nti abalonzi bakubye tooki mu bakulembeze baabwe bwe badde balonda ne balabanga abamu tebabawa kiki baali babasuubiramu ng'abakulembeze. Omusomesa wange Mwami Yusufu Nsibambi nadde mugobererako wano ku mitimbagano yabaddeeko ne interview ku TV station yemu ng'agamba waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluwakanya gavumenti ekyaleese ababaka ba paalamenti nga tebasaanye na kubeera bakansala mu bufunze mbu nga bakiboggwa ennyo era n'agamba nti ekibiina ekyo kyo kasita oyambala akakoofiira n'obeera ng'omanyi okugamba nti vimba kikuweesa akalulu naye nga tebasaanidde na kubeera ku levo y'abakansala. Naye ekibiina ekyange kyenvamu ekya NRM ffe tulina system esiivinga abakulembeze baffe era NRM buli lwereeta quality ereeta abantu abo nnyinnyinyi abasaanidde okubanga bakiikirira abantu mu parliament. Nzikiriza parliament erina ababaka be yafiiriddwa bemanyi nti balungi bategeera ekigambo legislation bategeera ekigambo appropriation bategeera ekigambo representation eri abantu baabwe naye nabeera balina gye baatandikira tebaatandikira ku eyo level kwe bali kati ne bano abazze nga bapya ekirungi ffe mu NRM ababaka bangi abazze ku guno omulundi abalinga abapya tebaliyokko abalala babadde mu bifo nga ba police makers mu ngeri emu oba endala nga bagenda kuleetaga amagezi on board era parliament ebeere nga efunye value gyeteekeddwa okufuna ababaka ba parliament. Kati nze kyensaba nti ababaka ba parliament bonna abazze sooke tubawe chance ne bannaffe bali be batugambye batasaana kubeera bakansala era nze mbeesunga nnyo njala nsooke nerabireko ndaba oba omusomesa wange kyeyayogedde ddala kyabadde kituufu oba yabadde mu kongeri ya busungu nange nkola opinion yange njajinge naye tulabe abali willing okuyiga nabo nga tubayigiriza. Lwakuba challenge ya opposition manyi babeera ng'omwana agenda n'akuba munne engolo ye n'akaaba nnyo omuzadde awulire ajje akuba oli. Kati opposition eno etambulidde mu mbeera nga balina effujjo lingi bavuma ne bavoola ne ba-incitinga violence bina ne babikola. Security forces tezisobola kutunula butunuzi woba olina eddembe lyo tosaanye ate kulinyirira lya mulala. Kati buli gwe bakwata bekigambo bakikwata bukwasi nti baba bamuwambi naye omuwambe tebakuleeta mu kooti obulirayo ddala ne bataddamu kumanya bikufuddeko. Kakati tubeereko objective n'obeera wa opposition kati omanyi kyangu nnyo okuwangula ekifo ng'oli wa opposition kuba mbadde mbagoberera nnyo tekuli n'omu azze na manifesto n'agamba abantu ngenda bakolera kino na kino bawoza batuwamba Museveni mubi tujjako nakyemalira that's it nga bo bafuna akalulu. Naye kati fe aba NRM you talk issues no articulating manifesto yo nolaga abantu kyogenda bakolera ne bakulonda on that naye eri ovuma buvumi n'ojerega n'ovimba n'okolaki nofuna akalulu. So nze ndi muntu ali objective government njuwa credit weesaanidde credit naye ate nenjiraga n'obunafu we buba buli ddala we bubanga bwe buli. Fenna buli muntu ayagala justice naye tukkirize nti omuntu aba akoze ebikyamu n'atwalibwa avunaanibwe tukicriticizing nakyo kuba kati bano abantu baffe abantu bangi batya n'okujja okwogera before the cameras kubanga okimanya ekigenda okubeera ku social media bagenda kuvuma bakuvoole bakuwemule byonna naye ffe abamu we have a thick skin ebyo tetubitya
tujja kwogera ebisaanidde okwogera mu bulungi ensi naye emanye ekigenda maaso. Kwebaziza nnyo mubaka omulonde owa Mawokota South owekitiibwa Susan Nakawuki. Kati ntuuse ku Imam Idi Kasozi oba nkyogere ntya bye tulaba byonna bigenda mu maaso mu nsi eno. Abamu bagamba nti ensi teruŋŋamiziddwa kimala mwe bannaddiini bannabyabufuzi ababiruddemu. Nammwe mutuleese tutambule tugende bugenzi mu maaso mu bye tukola. Kyetuva tufunamu ebizibu naye ate bwe tufuna ebirungi era tulina okubebaza. Mukulu Kasozi, ensi eno Uganda olaba etambula egenda mu maaso mu bakulembeze be tufuna buli kisanja ekiddako. Ebadde liniuwo yakuzza bujja bagizizza bujja bagenza ogizza obujja nga n'omukulembeze ayogerako dda mu kwangula okwasembayo n'atuwa n'omwaka njogo omwaka gulituukira nga tewaliwo opposition mu ggwanga lino. Nenjega nkubuuze nawe bw'okiraba bw'otyo oba olaba kyeyali agamba tekituukiridde tukwetto ki mukulembeze waffe tusuubira kufuna ki mubukulembeze bwaffe buno mu bakulembeze be twalonze? Neyanziza kansooke kigamba nti omukulembeze agamba nti tewajja kubaawo ki opposition. Abazungu ekyo gye bayita brain games, ako kazanyo ka bwongo. Ate mwana atukamukolera abantu ne bamukkiriza mu process y'okukkiriza kyovudde oga nti opposition yakendedde mu kifo ky'okulinnya kuba bakkiriza yabasuulamu ekintu kye ekibataataaganya tebakirowoozaako. Brain games, psychological games. Okiwulidde abantu bye bayita reverse psychology byebyo ye kyamukoledde. Tujja kukinyonyola mu detail. Ekyokubiri kwe watandikiddwaga nti abali supposed okuluŋŋamya abantu oba teri gwe baluŋŋamya okuggyako nga naye ayagala kuluŋŋama. Naye Katonda yennyini akyogera mu lwatu nti aluŋŋamya abo abaagala okuluŋŋamizibwa. Mu lulimi olwa bulijjo abantu bagamba nti kati waliwo abakubuuza kale oli okubiriza puroguramu bulungi naye oyinayo gw'oguluuminze olina gw'omentalinze. Okutegeera kwange kwaŋŋamba si buli muntu nti bamumentalinga. It is only those who are mentable that you can mentor. Abo bokka abaagala okubeera nga bakola ki bagunjulwa oba bakolwako be bakolwako. Abalala bonna ffenna abali wano tuli bazadde, ffenna tulina abaana, twalyagadde abaana baffe batufaanane era oba batusukkulumeko. Naye ffenna abali wano tukkiriza tulinayo abaana eyo ababeera naffe buli lunaku byetukola babiraba n'ebyetubagamba naye bakyalemedde kuba bye baagala, tebali mentebo. Lwekyo si tteeka nti bw'onajja nga oluŋŋamya abantu bonna era ntera n'okuyayo abantu nti kasooka babuulira ku bituuti abantu bonna baagira. Omulimu gwaffe kubuulira okukkiriza kw'abali abawulidde. Era bwenzijano byengenda okwogera era disclaimer yange yeeno nze omulimu gwange kugamba saagala nkutegeerere bwenze kkiriza bwentyo byentegedde bwe mbitegedde gwe oba obitegeera mu layini endala tokola ono kyakugambye ate okugenda okuvuma obuvumi omuntu. Era buli lwendeeta ensonga n'ovuma gwe fe abategeevu tukuga nti oyo yakomye okutegeera n'amagezi talina kyava avuma kuba yalowooza nti okuvuma kirongoosa kiri kyakoze eki kyayogedde nga tuvuddeyo eyo. Twogera ku paalamenti, twogera ku bakulembeze. Nabbi gwe nzikiririzaamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad yagamba nti omulembe gwendiko gwe gusinga obulungi n'oguguddako. Buli mulembe ogujja guteekwa okuba munafuko kwogwo ogwagukulembera
okusinziira mu bigambo bya nabbi atayogera bulimba atayogera bigambo bye okujja ku buwanga bibaka n'olwekyo bino byemulaba ffe tebitwewuunyisa naye paalamenti gyetwogerako eno gyemula twogerako twabadde sobola kubuuza kibuuzo ekikulu nti omulimu gwa paalamenti kyekiki Imam Kasozi kusaba onsansire otandikire ku sireeti eri clean mala okujja obubaka buno otandikira twali batandikirawo twali tubuuza nti paalamenti omulimu gwa paalamenti kyekiki bw'omala okugutegeera then ojja kumanya nti bajja kugukola okusinga bewalonzi paalamenti omubaka wa paalamenti alina emirimu ena ogusooka kutukiikirira representation nolwekyo omuntu mu paalamenti tabaayo ku lulwe Susan tagenda kubeera mu paalamenti ku lulwe aliyo ku lw'abantu b'emawokataki naye kiwewuunyisa ayinza okumala emyaka 5 mu paalamenti nga taddangayo kugamba kubabuuza okiwulidde nenza nkuwadde ekifaananyi twafunyeeyo mu paalamenti eweddeko waliwo district namba erina ababaka 4 kubo bonna teri yateesa mu paalamenti 4 of them bonna ne basasula emisaala gyabwe emyaka 5 negigwako era baali banuupu ekitundu ekyo tewala nuupu n'omu kakali abantu abo abamu kubo bakomyewo lwaki bakomyewo abalonzi baabwe bagamba nti naye naye agenda alyeko ekyo kyokulonda n'abakiikira baagala n'alyako ekyo kimu omulimu gwokubiri mu paalamenti baguyita appropriation bino byemukaaba tetulina ssomero ddungi ku kyalo eddwaliro teririmu ddagala appropriation kwe kutematema budgeti zino zigende wano zigende omukisa gwenyina ennaku zino nkolagana ne ministry ya health ku byobulamu kitongole mwenkolera twafunayo abazira kisa ne bagamba nti twagala kuyambako kukujjanjaba obulwadde bwe bayita sickle cells ne tutambula mu areas gye basinga okuba nabo ne tusanga nga teri ddwaliro lya Uganda lirina woodi ya sickle cell siri ya gavumenti siri yaki ne tusalawo ne tuzimba era kati tuzimba ekayunga wenjogera bo bamanyi tuli ku wall plate tugenda kusereka woodi eyo erira bo baagala kisimbe kineneko okusinga ku kyetwatwagala okubawa empapula zaabwe twazizizaayo tulaba bali abazira kyabanatwongerako kuba lwaki ebitundu byejogedde eyo wasinga abantu abalina ki sickle cells zisinga kuba mu northern Uganda ne eastern Uganda bwezityo abantu beeyo simanyi bwogenda ekabaale buli bantu 100 oyinza okusangako 0 nolwekyo appropriation engabanya yesente zino zigenze mu bintu ebituufu omulimu gwokusatu mu paalamenti gwa paalamenti kukola kuteeka amateeka ge bakoze abagenda okugateeka okugakola bwe baba tebalina busobozi bugakola banatukolera amateeka gatuyambe wakulu nnyo nawo otegedde ekirala kulondoola bintu gavumenti byekola kati bwonalonda omubaka wa paalamenti atalina busobozi busoma depoota ya auditor general kuba auditor general yayogera gavumenti byekoze nengeri gye bakozesaamu ensimbi bano bazikozesa bulungi wano obubi gye bibeera kati omuntu atalina kapasite esoma kitabo ekyo n'obunene bwakyo tasobola kubeera MP mulungi lwaki mweraliikirire paalamenti eno eddako buli omu alina endowooza nze mbagambye nze ffe mu kusoma eno okwowaggulu kuba okusoma abantu abasinga balowooza nti bwofuna diguli nga okusoma okukoze eki actually diguli esooka okusoma wekutandikira kati nga nze banatandika bwoba olina diguli emu yokka wakatandika okusoma kuba bwe baali bakubuuza n'ebibuuzo byewawandiika ansa zewawa tebafaayo okumanya nti zaali zaki temulimu originality mulimu nti wasomye ekitabo kyagundi n'obijjamu n'obituwa nga bakuwa obubonero naye bwotuwa wali waggula awaddako bwe baba bagenda okukebera ekitabo kyemulira kye bayita thesis ekyo ekisookerwako
kyebasooka okukebera bakiyita originality. Ono ebigambo bibya alina kyeyagasse kumanya bweba si bibyo tebeyongerayo ne bweba bakiwandiise nga oli bwakisoma alaba matamata bakugamba nti ddayo oleete. Nolwekyo kati omuntu atalina kapasite eyo ajja kukaluubirirwa. Palamenti lwaki ebintu bibiri